program amange kanisa ne Bishop David Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi ogenda kusimulurwa mu mwoyo ne mubiri berako wana ku UBC woka. Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. It's Sani Kidesi Nayo. Katani sebwe kata. Wano ku Christianity Focus Center Mengo Kisenyi wa Bishop David Kiganda ne mami sini ye overnight prayer ejudama futa gaguru n'ababurizi nga bakulembera Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda emiryango gya kugura wesawa mwina gwe nyine gwa kawungezi tukesenga tuli mu maso ga Mukama twakiwakanya nkamaze. Esawa bwe zibera mukaaga ogw'emisana wali mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi twegatteko mu lunch hour service ejjudde amaanyi ga Katonda ebyamagero okusinza n'okutendereza byonna mu Christianity Focus Center buli lunaku okuva ku Monday paka ku Lwokutaano. Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda be bakwaniriza Mengo Kisenyi Elosiwon Kiganda Zone mu lunch hour service mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi. Eno y'enteekateeka ya services zaffe mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 paka ku 45 ez'okumakya tuba n'okuyigirizibwa Bayibuli oba kiyite Bible classes ate okuva ku ssaawa 2 paka ku 4 ez'okumakya tubeera ne morning service eyo nga ya Luzungu na Luganda ate okuva ku 4 paka ssaawa 8 ez'olweggulo tuba ne main service eyo nga ya Luganda lwokka ate okuva ku ssaawa 11 paka ssaawa 1 ez'akawungeezi tuba deliverance service eyo nga yakusabirwa n'okusibwako emikono mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi. Yebazibwa abooluganda nange nebaza Mukama nsumululidde mu kifo kino kale nali ntega radio nempuliriza Musumba Kiganda banaye butuufu Mukama akola banange baali bampongayo bafune obugagga naye nga mbonyebonye emyaka gyonna naye banaye olw'ekigambo kyempulidde wa Musumba Kiganda era ntambuza bigere n'enzija wano naye kati nsumuluddwa n'abaana bange bafunye ssente ne baddayo kusomera badde namudde kati bazze mu kisiro nebaza Mukama n'owokubiri yali mu P6 kati netumugezesa tulabe oba naakola Piero era yakoze bulungi n'afuna first grade era ali kusomera nebaza abooluganda amanya gange bampita Kiseka Jamson nebaza Mukama olw'okuba nti mu mwezi oguwedde mukyala wange yali lubuto naye n'afuna okusomoozebwa kw'amaanyi nnyo ng'obulwadde bumulumba bw'atategeera ate nga mu famire ewaffe abasinga bonna mu mwaka oguwedde bazadde abaana nga bafa era bw'otuuka wali ku kijja abaana bali 5 nga batunuulidde nzekka era twasinkana nabo oluganda omu ne bakyebuza ekintu ekyo nze nga nsirise naye paka lwe nagamba nti mazima musumba waffe yatweyawo service za focus ziwerako naye focus ya Mukutulanjegere y'amaanyi n'eya Nakivubo nagamba mukyala wange nti kangende Mukutulanjegere ekintu ekyo kijja kutuka era twazaala bulungi omwana waffe ne mu kiseera kino omwana waali nebaza Mukama olw'ekyo nti bali kye baali balowooza nti nze nzirako ku ekyo olw'okuba nze nina Katonda gwe nzikiriza omwana waffe waali njagala okulangirira okuwonyezebwa eri gwayeze ng'oli mulwadde teeka omukono gwo mu bbanga ogumu gukwata wabadde wakuluma wabadde pain endwadde yobadde simbuka gwabadde mukomera ery'enjawulo nangirira okusumulula kwabadde mu makomera ag'amabanja amabanja gakwata negakuteeka mu komera naawe butereva emikono gyombi giteeke mu bbanga ayi Katonda gwayinza be na Mukama nyimirira nga nangirira mu linnya lya Yesu Kristo w'e Nazareti eri abo ababadde abalwadde nangirira okuwonyezebwa kwammwe era ndagira endwadde yekubaddeko kuta n'okuvaako nangirira ebizimba bula ku ssaawa eno ndagira
endwadde badde yakwata ku nabaana, endwadde yakwata ku nseke njiragira nangirira omuliro era nangirira okuwonyezebwa n'okusumulwa. Ndagira buli muzimu ogubadde mabega w'endwadde badde kutulugunya badde kubonyabonya ngulagira fire era ngulangirirako fire omuliro gukwokye. Ndagira endwadde zibaddemu omusaayi okufuluma, kansa, athima, pressure, sikoserusi, endwadde ez'omulubuto, ez'omumagulu, ez'omukifuba, ez'omumutwe, ez'omumaaso, ez'omumatu, ez'omugongo. Ndagira ezakwata mu bifo ebyekyama, ndagira ezakwata mu nsigo, ndagira buli kika kya ndwadde yonna nkulagira mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nti fire. Toyongera kutigomya musajja, toyongera kutigomya mukazi oyo, toyongera kutigomya muwala oyo, mwana oyo, nkulagidde fire. Genda mu nsenyi nkalu mu linnya lya Yesu. Nangirira wabaddewo okuwonyezebwa n'okusumulirwa, obufumbo bwakoma butambule, obaddemu entabukatabuka zikome mu linnya lya Yesu. Nangidde emirembe mu bufumbo bwo, nangidde emirembe ku mulimu gwo, nangidde emirembe mu mbeera ebadde kutabulatabula, nangidde emirembe, nangidde okuterezebwa, nangidde okuwonyezebwa, nangidde essanyu, nangidde omuyiika, nangidde prosperity, nangidde obugagga, nangidde obulokozi, nangidde ekitiibwa, nangidde amazima, nangirira Katonda kwe sizoni empya kubere mwaka gwo, nangirira okwagusa kubera esengalo ng'omwebaza, kubera esengalo ng'omwebaza, kubera esengalo ng'omwebaza, engalo ng'omwebaza. Weebaza ebigambo ebiva mu kamwa ko, weebaza ebigambo ebiva mu kamwa ko. Ibanda, Rakai, Sembabule, Lyantonde, Masaka, Mubende. Kingdom FM esanikidde zinnayo. Katandise bwekati Amakofi sinza muleka. bwekati omwezi guno gwennyini wano ku Sante Focus Center Mengo Kisenyi wa Bishop David Tiganda ne Mami Sini ye overnight prayer ejjudde amafuta ag'eggulu n'ababuulizi nga bakulemberwa Bishop David ne Pastor Sini Kiganda. Emiryango gya kugulawo essaawa mwenda gwennyini ogw'akawungeezi tukeese nga tuli mu maaso ga Mukama twakiwakanya nkamaze. Emitawaana gyonna gy'owulira gye tulina olwaleero givudde ku kuba nti enjiri tekyabuulirwa, enjiri yalagajjalirwa. Bassebo ne bannyabo mugolokoke tubuulire enjiri mu linnya erya Yesu. Yeremiya essula esooka olunyiriri lugenda kuba lwa 11 kubanga obubaka bwange obw'olwaliro bwa kibuuzo. Ekibuuzo kino kya bigambo bibiri. Kisoboka okubanga ekibuuzo kino wali okiwuliddeko naye olwaliro ogenda kiwulira ate mu ngeri y'enjawulo. Ekibuuzo kyange kibuuza nti Yeremiya olaba ki? Yeremiya 11 agamba bw'ati, era nate ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti Yeremiya olaba ki? Ono yaddamu agamba nti nenjogera nti ndaba omuggo gw'omulozi. Awo Mukama n'addamu n'agamba nti olabye bulungi kubanga ndabirira ekigambo kyange okukituukiriza. Yeremiya olaba ki? Mugende tunula bwoti atunule. Mugende bw'otunudde bw'otyo olaba ki? Bw'otunula mu kkanisa olaba ki? Bw'otunula mu business world olaba ki? Spiritually olaba ki? Economically olaba ki? Politically olaba ki? Yabange bw'otunulako emabega olaba ki? Gwe buli lwotulaba oti mu famire wammwe olaba ki? Byolaba
bikuzaamu essuubi, bikusoomooza, biweereza message ki gy'oli, bikuyinkalejinga okulirakisinga n'oga ndi kakati awo ne bwentuula, awo ne bwenkola ndya, ne bwendirakisinga, kika kyaffe kiri bulungi, mukulu wange yazimba, taata wange yazimba, gundi abaana baffe basoma, buli byolaba bikuyinkalejinga okulirakisinga, bikuwa kulirakisinga, bikuwa kutuula, bikuwa kwongera kwebaka ne weegolwa n'oga ndi twamala mwamala ki? Eyo nga tuvuddeyo emabega. Bwodda wano mwene ensi etambula, mu nsi ekulaakulana, mu nsi egenda mu maaso, gw'olaba ki? Kati ndowooza ogenda ontegeera, nkwadde esekendi 2 zokka onsomoleze neighbor akulinaanye, mugambe kaakati toddamu kutukumbuzaabuza olaba ki? Tobuzaabuza nfaayo olaba ki? Mugendo limbadde sinabitegeera kati mbitegedde mbuulira olaba ki? Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Olaba ki? Bassebo ne bannyabo, bw'otunula bw'oti, bw'okanula bw'oti, bw'ozibula amaaso go, olaba ki? Lwaki owulira nga nkiremeddeko? Bw'oba tolina ky'olaba era tolina ky'ogenda kufuna. Katonda talinayo kyasobola kugaba nga tosobola kukiraba. Buli kyonna ky'olifuna, buli kyonna ky'olifuuka, buli kyonna ky'olibeera, olina kuba na busobozi bukiraba. Bw'oba tosobola kiraba, tekiribaawo. Omanye ekisinga okutawanya abantu abasinga obungi, baagala okutunula naye baagala okusinziira mu kifo we batali. Baagala kutunulira nga basinziira walala. N'abamu ekibalemesezza okutunula, they don't appreciate where they are. Takkiriza nti bw'anaatunula ng'asinziira mu kifo waali aliko ky'anaalaba. Era buli lw'omugamba olaba ki? Nagamba musumba, kakati abantu babeera batunulanga nange ntunula wapitu. Leka bali abalina diguli oba balaba bakole batya? Naye kakati nze nyinza kulaba ki? Ffe ebintu munnange batutegeerera bitegeerere. Ffe munnange tulabanga abalala baalabye dda, tutunulanga abalala baatunudde dda. Ffe tulina abatutegeerera. Bakugambye bw'oba otunula sinziiraawo w'oli. Amazima gali bwe gati, waliwo w'otali naye ate waliwo w'oli. Wangi waliwo w'otali naye ate waliwo w'okola otya? Eky'omukisa omulungi, Katonda tannagambako nti tunula ng'osinziira gindi oba gindi. Agambye bw'oba otunula, bw'oba omagamaga, bw'oba ofookasinga, bw'oba ofuna visioni, bw'oba okkiriza nga kiribaawo, bw'oba otandikira mu kifo awo w'oli. Awo wennyini w'oli. W'oli economically, w'oli academically, w'oli spiritually, w'oli physically, w'oba otandikira. Oli wa P7 awo, kubanga wotali toliiwo. Era nebone ekubagiza otya? Kale mama nze fenga nali bwenti, kale mama nze fenga nathoma, omusajja kitange yanzita, singa teyanywa walagi, sente za school fees nazinywa walagi, singa naffe tuliko bwe tuli, era ffe tusa okufa bwe tutyo. Togenda kufa bwotyo. Bagambye bw'oba otunula tandikira w'oli. Tandikira w'oli. Lekera okwegomba by'otali, lekera okwegomba gy'otali. Abantu abasinga obungi ekibalemesa kwegomba bye batali, ate olisi bye batalifuuka. Waliwo ebintu nga ne bw'onebuuka ne weekoona ku ggulu tokyayinza bifuuka. Bwe biba byagaana byakola bitya?
byagaana ne bwe wekuta musenyu nogamba kale singa nfuuka omwana wa Museveni tuleete tokyanza kufuuka mwana wa Museveni abaana babamanyi kale singa ndi muzungu tuleete ne bwe wekuta jiika ecupa 8 toyinza kufuuka muzungu kyofunamu kyokka ye jiika okukulubula nakumalako akasusu kansa nakuyingiramu abawulira mungambeko nti amina tosobola bulamu bwo kububeezaawo ng'oli greatinga nga wejjusa nga weegwanyisa ebyo byotasobola kufuuka nga bakubuuza lwaki oli bwotyo tindi bwenti lwakubanga saafuuka kino ekyagaana okufuuka kyagaana naye kati situla amaaso ng'oyimiriraawo ng'osinziiraawo mu kifo wooli awo wooli gamba nti wano wendi bw'oba otunula yimirira luddawa wooli wootali lekera okwejjusaawo kale singa ndi kino buli lwebakubuuza lwaki tolya andi kino lwaki tokola andi thaathoma lwaki tolina mulimu andi kagamba ab'eggwanga lyaffe si be bali mu gavumenti kale linda abeewamwe balibeeramu olikola bagambye kuyimusa maaso ng'oyima luddawa awo wooli. I love this God. Omulide agaba ebintu naye nga minzaani gojja nayo. Bawulidde bano Katonda agaba ennyama naye bw'aba anaakuwa ennyama gojja ne minzaani. Katonda agaba ettaka naye bw'aba anaakuwa ettaka gojja n'olukoba gw'oyita n'olukoba nagapima pima wookoma nga akubuuza omaze timaze byenkuwadde. Katonda omulide agaba naye minzaani gw'ojja nayo etwala kyononye ekigera kyemugera nammwe kye banaabagereranga. Era mu bulamu buno nze ntera okugamba abantu ate era nja bagamba paka lwendiva wano teweekwasanga muntu yenna ku kikwatagana ne success yo. Tewaliyo muntu akulemeseza, tewali akupimira, tewali alimitinga success yo. Olukoba olupima success yo, minzaani epima success yo, Katonda yagiteeka mu mukono gwo gweweepimirako gw'osalawo kyonoofuuka. Kama nti amiina. Ekyo bw'olima lwekimanya ekyo togenda kudeka kuba nampiiga na muntu yenna, tolina gwogenda kunyiigira, tolina gwoleka ndi gundi yannemesa muka kitaawo ogenda musonyiwa. Sikulimba oyo gwogamba mbu omukazi yannemesa okusoma yannemesa yakulemesa okyali eri kyazanga kati wano towoli takyayinza kukulemesa, si yafugawo wano wooli si yafugawo. Tolina muntu gwogenda kwekwasa nti yakulemesa, taliyo. Katonda agambye yimusa amaaso, bw'omala okugayimusa tunula. Bw'otandika okutunula laba ku kkono, laba ku ddyo, laba ebuvanjuba, laba ebugwanjuba. Namugamba nti omaze, nti mmaze. Waliwo ensi gy'olabye nti njirabye, ogirabye nti njirabye, gy'olabye gye ŋŋenda okuwa. Gy'okoze otya? Ekitegeeza ki? Kitegeeza ki? Kina disadvantage ne advantage. Kirina advantage ne disadvantage. Gy'olabye gye ŋŋenda okuwa, gy'otalabye sigenda gikuwa. Katonda tagaba ky'otalabye. Buli ky'oyagala oyina kiraba. Bw'omala okiraba kisongeko engalo. Bw'omala okisongako engalo mugambe nti Mukama nze kino kyendaba. Ky'olaba kyagenda okukola. Waliyo abantu bakulabula ne bwagayimusa ate tatunula. Birina amaaso naye tebiraba. Agira bw'ati agayimusa naye nga takola alya nga talaba. N'ombuuza lwaki towasa? Abakazi nze sibalaba.
n'omugamba bano bonna nga nziswala buli lwalaba abakazi ate abalabako ebirevu alaba nga basajja banne atunula naye takola atya era abamu bajja mu ofisi olina agamba ye musumba ojja ondabireyo bakulabira oli mbuzi ngambira kulinanye musonga olugalo ku mutwe omugendi bw'oyimusa amaaso ate tunula simanyi oba otegeera ekyo kyekitegeeza kikulaga nti Katonda si yakulimitinga ku success yo mu bulamu buno gwe weerimitinga abantu boolaba abakusinze abakuyiseeko abafuuse ebinene si lwakuba nti bali highly favored nti bo bankizo nnyo mu maaso ga Katonda kye bakusinza kiri kimu bakusinza kulaba bakusinza ki kulaba nti gwe obeera olaba wano nga bo balaba wali gwoba olaba byalwaleero nga bo balaba byanca oba olaba bya wiiki eno balaba bya myaka 5 okujja biba planning olwalaba ne bakubuuza ndi wajja ogenda okubeera next week otakula mutwe oti next week yendo ba next week nyinamu ki oba next week nyinamu ki shidi namanyi mulimu olumbe lwasenga kale nolaba omuntu alowooza olumbe kama olaba ki era olaba wa era okozesa maaso ki kakati olwaliro kangulage mudakika obutono mubuulizi 2:14 abalina ez'oluzungu Ecclesiastes ey'oluzungu egamba the wise man's eyes are in his head, but the fool walks in darkness. That is where the difference is, and that is the secret. Ekyama kiri awo ey'Oluganda egambye omugezigezi amaaso ge gaba mu mutwe gwe. Amaaso g'abagezi gali ludawa wali okitegeddeko nti mu mutwe mulimu amaaso nyigako tulabe bwoti nyiga oyogola basifene si watermelon omwo munda omwo mulimu amaaso gobadde omanyi nti amaaso obadde omanyi nti amaaso ge gano gokka gano gakiikirira gali agali munda. Amaaso g'abagezi gabeera mu mutwe agaba abatali bagezi gabeera wano bakozesa gano ate gano tegatidde bitooke byebigwa buli kyegalaba ne gatyemuka buli gano ekyokubiri ekigaliko disadvantage endala eri ku gano gali limited kubanga na wano wetuli sisobola kugamba nti galabe eka gyosula ne galabayo tegasobola naye ate gali ago munda genjogerako ne mu kisenge kyo kati nga nakutumyeyo ne gagendayo go galabayo essaawa eno wadde otudde wano nsobola okugamba zibiri zaamu katono olabe eddiiro lyo n'oliraba olirabisiza galiwa si gano gali genjogerako gasobola okulaba 2016 2017 ne galabayo era ne gaplaningirayo ag'omu mutwe. Enjawulo oyo n'abantu abali successful si ndala. Enjawulo yaabwe abo bolaba bakuyiseeko bwe busobozi bw'okukozesa amaaso g'omu mutwe ne balaba mu future yaabwe. What are you able to see in your future? Future ogirabamu ki? Kikyolaba bw'oba werabanga failure mu future ogenda kuba failure, no doubt. Bw'oba werabanga successful ogenda kubeera successful mu future. Naye bino bye bigenda okuyamba okubeera successful mu future.
toyogera bogezi nti nja kuba successful, no. Wabula bw'oba olibeera successful mu future, you think about it, you work towards that, you plan for it, you make strategies. Okola strategies. Obanga asimba omuyembe, bw'omanya nti ndiri emiyembe, n'osimba omuyembe olwaleero, kitegeeza olina obukakafu nti oliri emiyembe. Future bagitegekera, bagipangira, future bagyebakirira. Ebintu tebigenda kumala gabeerawo obubeezi bijje bikugwire. Obukadde bw'otategekedde bujja kubonyaabonya nnyo, bujja kufula bbeega, ojja kutandika okusabiriza so nga tewalisabiriza. Abaganda abeeri ewaffe Masaka bagamba nti obuvubuka bukolerera obukadde. Obuvubuka bwe bukolerera ki? Amaanyi g'olina olwaleero ago ng'okyasobola okuddukadduka n'oweta n'odduka n'oyambuka n'okkirira, ago ge gategeka by'olirya ng'okaddiye. N'olwekyo mpa amagezi mmwe mwenna abali wano abakyalina amaanyi agakola, kola bulungi nnyo ssente zo ng'ozitegeka. Teekawo ebintu ebikulabirira ng'okaddiye, teekawo emizigo gy'abapangisa, simbayo ekibira kya kalitunsi, teekayo ekibira kya payini, baako by'okoze. Gamba nti amiina. Baako by'okoze naawe obiteekaawo olyoke nno okaddiwe. Wangi ng'okutte n'akaggobooti ng'olina emyaka 12 naye nga abapangisa bakulaba ojja ne baga nti landiroodi akoze atya? Landiroodi azze bali mugyeyo mangu ssente ze. Ekyo kijja ddi? Kijja nga kireetebwa obusobozi obw'okukozesa amaaso g'omu bwongo n'olaba mu future kyerireeta, future nayo n'ogyetegekera, future n'etakuyisa bubi. Toteekwa kufa nga tonnatuuka kufa. Mukama akunzigulira amaaso ag'omu mutwe. Maaso gawa? Konako bwoti gamba nti maaso gwe agali munda muno, zuukuka, tandika okutunula, tandika okulaba mu linnya erya Yesu. Mighty is our God, mighty is our King, mighty is our Lord, ruler of everything. Katonda bw'abanga guddewo tewali baalikola atya? Ate bw'aba gaddewo tewali baalikola atya? Therefore tewaliyo omuntu alina capacity kuyimiriza magenda go. Eno y'enteekateeka ya saaviisi zaffe mu Christianity Focus Center Emmengo Kisenyi buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 paka ku 45 ez'okumakya tuba n'okuyigirizibwa Bayibuli oba kiyite Bible classes, ate okuva ku ssaawa 2 paka ku 4 ez'okumakya tubeera ne morning service eyo nga ya Luzungu na Luganda, ate okuva ku 4 paka ssaawa 8 ez'olweggulo tuba ne main service eyo nga ya Luganda lwokka, ate okuva ku ssaawa 11 paka ssaawa 1 ez'akawungeezi tuba ne deliverance service eyo nga yakusabirwa n'okusibwako emikono mu Christianity Focus Center Emmengo Kisenyi. Weebale kulaba program amaanyi g'ekkanisa ne Bishop David Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi girindirire ku Saturday ne ku Lwokutaano wano ku UBC Woka. You are my resting place.